a beautiful Sunday. Sawa nya za kiro LNL, the late night love. Musibye mutya mwenna gye musibye abagenza ku machachi okwebaza mukama olw'omwaka guno mpya gwe tulimu mukulikire ddala atasobodde kugenda naye ng'olinawo obudde obugamba mukama weebale kuba ndi mulamu weebale kuba nti onkuumye wamu n'abantu bange. Wiiki ebadde nnungi eri abamu abagiyingidde ate ebadde mbi eri abaviiriddwako abantu baabwe. This very week Pastor Bugingo yasimatuka amasasi ate Uncle Richard yena agenderamu olutalo bwe lutyo olwa masasi agakubibwa abantu bangi abafunye ebirungi abafunye ebibi ne tusigala tugamba nti asaanidde mukama. It's a Sunday. Sharon Mirembe LNL Valentine neetuuse enguudo zonna zigenda ku Canadian Hotel. Ngenda kudda ate Sunday jja mbawe ebisingakaawo naye nga tugenda ku Canadian Hotel wano Katwe we tugenda okubeera ate omwaka guno. Kibeera kinyuma tuba n'abogezi ab'enjawulo n'olwekyo gwe omukyala teekateeka akagoyeko akasinga obulungi. February nga 14 red carpet event babeerayo live band tulinayo omuyimbi ali special wakabi trust me wakabi n'olwekyo tusaanye kusubwa ennaku z'omwezi nga 14 February late night love the love talk theme yaffe y'omwaka guno eyitibwa sacrifice time for love. Waayo obudde anyway tujja kyogerako nnyo through the week naye nga tubaaniriza. It has been a long time since last year wenako balabako namwe ate okundabako tubaaniriza tubadde na bingi naye nga tugenda celebrating olunaku lw'abaagalana okukola ebikujjuko ebyenjawulo celebrating love. Tulina ekintu ate ekyajjawo last year yali boxing day abangi etwasinga okitegeerera abaana abato abejja mu bulamu bw'ensi eno olwa love. Bwe tuba tulayira tugamba mu bulungi ne mu bubi mu bugagga ne mu bulwadde mu bulamu ne kumukufa. Waliwo yangamba Sharon kyako naye yasse bbaawe naye ne yetta olw'omukwano nedda. Nengamba ngenda kufunayo omuwala omuto alabika obulungi mu generation eno ate nga naye ali mu industry muwala muyimbi. Jjukira n'omuvubuka oli eyafa yali serebu bamita Arnold wemba serabidde was called Arnold. Nengamba tugenda kwogerako ku bino ebintu abawala ebbuba twalabako Pretty Nicole if temwerabidde Pretty Nicole ne mukwano gwe nabo beekuba lwa musajja ate nga bali balina baana bato high school. Tulabyeko abantu abakulu ng'abasajja benda bo tebeekuba. The get ways of okwezazzaza naye lwaki ffe generation tulowooza okwekuba okwerangira okwereeta ebisago kakitwala n'obulamu kyekigenda okulaga omuntu nti omwagala nnyo. Mbaniriza njogedde nnyo omugenyi kati atubuuzeeko atutandike programu yaffe ey'olwaleero. Nsanyusa okulaba oli mulungi bitya kuba abalenzi tebava wano bategeka onajja ne babuuza Fadi gw'atava wano kiki ekikusibyewo watali washe eno akolera ku YouTube gy'akolako naye yeesibye wano alaba ggwe. Buzaako ku bantu. Amannya gange nzaali ya Shaki ndi muyimbi nakatandika so far nina ennyimba 5 ne video eziri ku YouTube. Oyimba nnyimba za love zonna. Okay. Singira ddala love. Okay. Kati osinga ddala kuyimba nnyimba za love ng'oli mu love? Nina nakayimba ke bayita ndi mu love. Soko katuwemu tutandike show nga tulina vibe. Shaki wemba sana. Baby, I gave you number. Koya kwete gamba, baby, gave you number. Hey, every day, sing your love, baby, talk to me. Wow, ddoboozi ddungi abajja katuwakawo Selector Aman nga Shane ewedde akayimba ajja kuba akatukubiramuko agambye ndi mu love, I miss your love baby talk to me. Ebigambo ng'ebyo binyumisa omukwano wobanga obigamba munno. First thing first, oli mu mukwano. For how long have you been in a relationship? Me? Sinnafuna nakufuna. Ate ongambye oli mu mukwano? No, just music. Kangambe nakirimuko. Okay. Entuuka n'ekireka. Lwaki wava mu mukwano kale? Mukwano naguvaamu lwa nsonga nze nga nze nkyali muto. How old are you? I have 20 years. 20 years sebo boy wano wote oli mukono na myaka jo 20 years tuba tuplaninga kwanjula mbaga yange gena beera bweti. Tebanjula wa 25.
na 20 osobola otwala abasajja mutwala banjuza n'aba 16 years. Because abasiraamu ebyo byali byadda. So you're not in a relationship? Yeah, I'm not. 20 years. So feeling kye bayitamu because nali kiseemu. So let's first go back to the first Lingo Chani Mukwano. How was it? Tebyali bibi. Tebyali byetwalize wamu. Kuba kye kintu ky'obeeramu ng'owulira kitereeza obulamu. Naanza okusinziira we experience gye nayitamu kitereeza obulamu era buli muntu yenna yenna yandyetaaza obba ne mume. Kakati gwe ebbanga wabivaamu essaawa zino toyina ate nga kyali kitereeza obulamu kiki ekyabikugjamu? No, nabivaamu era abaawo ebintu ntwawo oluusi gw'oyagala tayagala kyokola kuba nze ndi muyimbi ate omuntu yenna yenna atasapootinga kyenkola tuba tetusobola kukolagana. Lwaki tewakimwagaza? Omanyi at times it's us to convince our partners to love what we do. Mulimu omuntu nga ne bw'omukaka oba takikwagazza oba takikwagazza. Anti abayimbi muba n'abasajja bangi, abayimbi muba si ffenna munnange. Maybe yali atya. Maybe yali atya nti I'm going to lose this beautiful girl after she goes into music. Nedda. Ekyo bakikwata bubi. So tunoobita? Akita nawummula buwummuzi. Tebakulabira abasajja ne bakwana oba obagaana bugaanyi? Era bakwana naye si bintu byange nina kyenjagala osooka otuukiriza then ndyoke mbirabereeta. Kiba kiti ate nga ebintu bino byagala otuukiriza olina munno gw'obituukiriza naye like you're walking on one road nga muliko babiri tekyanguwa than you being alone. Kangambe anti sinnafunako muntu oyo annyamba era kati wendi neemanyi nga nze nwanirira kintu kyange. Kyogeza omuntu aba ali eyo ng'ali willing okuyamba mu music nga MUG oyo apromotinga abayimbi oyo tegeeza asobola okujja ne mutandika. Wemba musiimi nga naye ansiimi. Kati gwe biki byagala mu musajja? Musajja si bingi. Sente? Mbadde mmanyi. About love. You're about love, yes. What is true love to you? True love. Omuntu obba nga tankweka ng'ali free nange nga ne waba n'ekimuluma oba era kyekimu nga ne waba n'ekizibu akiŋŋamba ne wabaawo ekigaanyi yangamba nti aliya kino nekirinyambaako kale ng'ali open gyendi. Okay, so that is true love to Aliyah. Kasita omubeera ng'oli open gyali meaning oba omwagala mubeera mu true love tugenda kunyumyamu love yagivaamu tagiriimu. Nejjukira ffe when we are preaching love kiva mubuuza ebibuuzo biri lwaki yagivaamu, what for the relationship, aganya okimbuulira bingi mu bintu bino ebingi waliwo omuntu omu nga ye they are holding on those bye tulabanga nti gwe bibyakulemesa naye nga tewaliwo ye oli abirabanga nti oba Aliyah yayanguwa okuvaayo yandigumiikiriza relationship eyo yandiwakinze out. Could you mention me like 3 byokka byogamba nti kino ne kino ne kino kyekyasinga okunteesa relationship eno? Anti kiri bwe kityo omuyimbi yenna aŋŋambe ku kintu kyendimu. Omuyimbi yenna nga omuntu gw'olina yita kusapootinga akumalamu amaanyi ate talikuwa advice ekwongerako okuggyako kuwa bad energy yokka like negativity. Kino sikyagala saagala oyambere bwoti tosaba kundeka mu nju ate ogende ku show bwebityo bwebityo kati weesanga bikunyigiriza olwedde gwe oli muyimbi olina obeera n'abantu olina otambula mu time nti bakuyise ku show gende ate ye agenda kukuumira waka kitegeeza bizinesi yaba agitta talenti yaba agituulira. Okay, akale ate olabyeko emabegako abawala tulina ebbuba lingi nawe olina ebbuba? Ebbuba ddyo buli omu aba nalyo. Fena tuba nalyo. So just give an example atoli mukwano but if you get a chance of falling in love again you get to know your man has another partner okujja ng'ogyeko gwe naye nga waliwo omuntu omulala tali gwe osobola kukola ki? Ekyo nno kinyiga naye nga nze kyenkola nkugamba weetereeze omugambako bugambi weetereeze ndaba nga okalubye sikaka ng'okola otyawo nga muvinga nga nkulekera life yo. Why do you think abasajja bano bafuna abakazi oba abawala abasukka mu omu? What is the issue with omuntu gw'abeera naye?
yatamatira kyomuwa ate n'abamu ngambe ng'omusajja yatamatira gwe omukazi kyomuwa naye ate nze kyemmanyi ekisinga musajja kugamba muntu nti munaye kino kibulamu n'okitereeza okusingawo cheating ekintu ekyo kirumanya abakazi kyebala abasinga kibalowoozesa okwetta ne beekyawa n'omusanga yava ne ku basajja kintu si kirungi okiba kigaanyi then you walk away sikaka nensooka nempumula nennindo oyo ali mpuliririzaamu nti nkugamba kino kyenjagala kuba nange mba nkuwulirizaamu oŋŋamba nti aliya kino sikyagala saagala weyise bwoti nga nkwagala kita bwetubeera nga tugenda tandika relationship the dating part of it the courtshiping the journey to ogenda mu bufumbo what are the questions by'oyinza obuuza omuntu ono bwega otandika naye olugendo natandika naye like let's assume you're meeting a guy for the first time mugenze ku date and you're meeting the guy time to answer questions kati obanga question ki gyosobola obuuza guy nogamba if I ask a man such a question nsobola okutegeera omusajja ono nti ddala alimu embavu y'obwami asobola okumpasa ekikulu nsooka nembuuliriza ku life yo gy'obadde olivinga nemmanya abantu b'otambuliramu basajja bakazi nti bakazi obeewa nnyo oba bakazi ate bakwano bange nyo bamama mirembe abo ntuuka ne muwaaga aga nedda kati wemanya emikwano gy'otambuliramu nenjagala mbuuze mikwano gyo beeyisa batya kuba buli omu aba n'embeera ze zaaliyo nsoba nga saagala akulaba mukwano gwo ng'akuwahaaga ate gwe ng'oli free nakyo kisege kati mba saagala nyiiga ate saagala nkuggyeko mikwano gyo nkulimitinga ngamba kino sikyagala oba ne mikwano gyo kiri fine baleeta ewaka naye kino tukikola n'ekirala kyeninga mubuuza mufumbo nti nedda siri mufumbo njagala kuwasa gwaliya abamu batulimba anti kati gwe bakugambye ekyo watyanga mufumbo naye nga gyali aliyo kaseera they want to move in with you some men are like that olyokodde anti ate okuteeri agamba we naate eno ng'aliya naye tandiiko nensigala mu bbanga nedda salawo lumu I have a friend yakikolako n'ata mukyala we for some reasons ng'alina omuwala gwa datinga agenda okutoono ate nga n'omuwala amuvinze on so guys ali free ali awo tabitegeera naye teyejjusa kuba nti yalekayo eri kozi yali akikooye ng'ayagala kutandika bulamu bulala kiriwo omuntu yenna kabenze nemmanya nti olina omukyala neraliikirira kyekikweraliikiriza aliya kyekiba kikukyankalanyiza eri olyoka ojja ewange abasajja sagala bawolereza naye men ayinza okuwa ensonga gy'otasobola nakutegeera okitegeera nagamba njagala gwaliya oli mama w'abaana gyali but I want you the beautiful queen the flower in my house muntu manyi wekiruma sikiyingirira era nempulira nti olina omukyala nemanya nti newoba onkwese nekitegeera nti omuyina nga mbadde nkwagadde kikoma tosobola kwagala omusajja alina mukazi we bibi ki ebiri mwagala omusajja alina omukazi we abakazi balina ebbuba wansanga nanjira asidi nga mpozaaki abakazi bakyamu omuntu yamanyi gyatobye n'omuntu wegibavudde gyowetandika okweyagalira mu bintu oluusi bavudde mu mbeera mbi bafunye kasente omusajja alabanga gwalina atakola ati alabye ekimyulo ekijja mu ssente gwolina muteekemu yabeera naawe mu mbeera embi lwaki oba omulekerera ng'alwanya okutuusa wooli awo abantu okutandika okulaba kintu si kirungi mumenya abakazi emitima kyobalaba balooga ne babatta si kirungi muwe ekitiibwa nga ye okitegedde kuba naye abakubeeredde walaba bangi naye olaba bonna abaleka n'agamba kanse tolinge n'omusajja ono kitegeeza abaakuyinamu essuubi lingi kati otandika okiitinga oba omumenye Could you date a man atalina sente? Let's assume omusajja alina sente alina obudde bungi ng'alina obudde bungi ali ate naye nga bukyosaba takiina naye nga waliwo oli alina sente naye nga talina budde olaba
kati sente nga siggwa zikoze nazo teziyamba. Okay. Nze omuntu ayagala okwekolerera ekikumi kyange oba mpise mu mbeera ki oba mbeera ki. Saagala muntu nti alina ssente eyo tebalaavu kitegeeza ogenzeeyo lwa ssente. Aliya twogera bino ebintu lwakuba boogera ku TV because I see a young girl. Let's be serious here. Toyagala muntu akuba oyagala ssente, toyagala mukwano. Nkubuuzizza, could you date a man nga tasaana kusasula mitwalo 10 gya nnyumba just assuming tasobola kuwa na ssente za kaviri naye ng'alina obudde bwo laavu aginga buli womwagala be where are you I'm here babe nze lusenzize nga waali buli womwetaagira ne wabawo oli nga talina budde naye nga te ssente asobola ozzikuwa to cover up your needs ani gw'olonda ku bano abana nakyo kirimu osanga omusajja alina ssente ng'alina obudde 10 ku 10 every time you need him is around nate aba natalina ssente bo babeerawo buli bw'obeetaagira era okitegeera naye kisinziira gw'oba oyagadde mugagga kuoyagala omutima no nga toyagala bugagga naye ng'oyagala muntu like the two of them bazze Aliya are you sure no yakola n'obeera ng'omuteekamu ssente no akola nze nkola byange naye akola bibi ate mba nkuteekamu zaaki gwe alina okunteeka my Jesus heaven abaana abaddala bakyaliyo tukyaliyo akole tukyaliyo nga tolina ssente ng'olina obudde nga nkwagala Aliya nga tugenda owummulamu biki ebiyinza okukyayo omusajja n'ogamba nze bino ne bino ne bino bindesaawo omuntu apart from your career supporting your career naye mu bulamu bwa bulijjo basajja benza Aliya that should not be a reason mulimu munnanga abategeera ate si bonna nga tayenda baliriddawo gye bali mpa ku nnamba nti n'abakazi mulimu abatali after money nga ggwe bagwe era nja kati era ne mubasajja mubaamu oli ng'aba n'omuntu we talowooza mulala nga balowooza Aliya yekka gwalinayo yamumala kwekokuba omumativu n'ekintu kyoyagala nga walonda omwagala omukazi asobola omumatiza omusajja nnyo nga talina bingi naye omuntu waba akwagadde oba akwagadde so obwenzi buyinza okukyayo omusajja bwokka ngambe naki n'obwavu nedda obwavu tekiri kugundi eyo obwavu kati golowooza omugagga yazaalibwa nazo naye waliwo omuntu gwalaba talina kiddako nga kyekimu Aliya nga mpozi nga talina years to years life does not change nga kola daily bread tewali kiddako kati wendaba naye tolina kiddako ng'akuleka ng'ofuna omwavu omulala nga nfuna muntu ategeera mulimu omwavu naye ng'omulaba obwongo bwe alowooza ki ekiddako alowooza eby'omu maaso naye ne mubamu n'oli gw'ofuna ng'abalaza leero kyenkugambye nga ye kyagattabeera ng'afunye emmere ya leero siga tayagala kumanya oyo era siro amenya ne oba ogumye amenya kale tugenda kukomawo ate tutandikiraawo atukyanyumyamu emboozi ey'abawala abato naddala those that are in this generation and they are dating and those that are not dating ensonga ezibajjamu mu relationships aziba za njawulo buli omu agamba nti kino kankireke mbeere singo naye kizibu nnyo osanga omuwala nga Aliya n'agamba nti ali singo ddala oli singo talinayo wadde lisinga ate sinaagala kunoonya nange guno omwaka ngenda kubeera singo ate sinayagala kunoonya katuwumulemu tutandikiraawo tovaawo